Iraze yasoka n'okundetaga Kingwizi njagala olye kamera. Nakakugulira. Nomugamba niyo ofuna sente mmeka nanga afuna miliyoni zange nnya. Bamwako balina insurance babatirako miliyoni 700 zaabwe era abamu bazibbe bo ne bagenda bamusuza ebyaddala kati just naye wizi totubuuza insurance batekeko miliyoni meka miliyoni 700 ebyaddala anti za gavumenti ezimu bamubuzizza tulina abantu abafuna sente nga ziwerako naye nga bali mu accommodation kitegeeza guno omulamwa gwaliwo niwabaawo bambi tetujja mugambo bomunefuya nti atannayitaayita yatenda nnyina okukola ki okufumba muganda wange alina informed yes muganda wange waliwo kampani ezimu nga zo zisalawo baba kuwa sente meka naye nga olina osula mu accommodation eyo nyinako Hilton Hotel njimanyi waliwo oba ogimanyi Meredius eri wansi bagaba sente zaabwe ne bakusuza oba tuyagala kulaki ninayo endala Four Seasons Hotel nina abawala nga 6 n'abakyali bange nekwe nasomesa coffee omu ebyadda bamuwe 18 bamusuza bamuvuga ne bamuleeta kakati njagala twogere waliwo show yabadde Uganda show ya gospel mukwano gwo bamwisa Ngoma Ngoma yakubye show eri very successful actually njagala okuyisa wakalango kano before kate munampa ndowooza yammwe omuntu yenna agenda okuleta Joseph Ngoma mu Dubai nenda kuba akalango kaabwe from the start to the end ndabanda ekyakozesa akasomero ka coffee kati yogera ku ssomero nze nakola side yaso yange actually nasookerako mu accommodation naye nga bampa nusu 10 mu 8 ngero osula mu accommodation nafuna akabadi ka barista omusajja ne kyangedde side za lane eyo nakola ya kabanga katono nenzi Dubai nengamba kati wekenjize skill njagala miliyoni 5 nya nakwambuka nengamba kati endongo nenkuwa ku ndongo y'abantu ngendo laba bategeka endongo banaku genda yo mu bibaala byabwe ddala kati rono olaba olukulaba bwoti bagamba aleese ne bajja ne batandika okwagala okusabiriza okitegeera banaku ekisooka basabiriza mani nze nyina ebintu bye ngamba abantu senga bagenda ne bakola babeera mu bibaala DJ n'omusanga tubalaba naawe enjala emuluma n'akatipa ka soda man Roni you understand nze bakyali bange sibawalana naye mbagamba ebisinga okubaluma era waliwo nakwa kukyomera-kawo naye mbayisamu ne bangatuwena kalaba ne mbagamba mujje mundabe am a bad man wezi soko nkubireyo kuraga wano nga tufundikira kubaranga bwe mbawuza raga bwe mutandika mbakuta sebaweza raga bwe tube musesera is a one man made that's how stacking with the willy roll rara betukiridde twaze tugumidde tera tutisa twaze tumaliridde ne wakubadde nga Ronnie atwemalidde okutisa omuziki ayo we got to bounce like it touch to the top boom sidongwala DJ spin it everybody babri fire yo tubaniriza Profi Media abakulu mbalese wakitegera mubadde mubebuuza waliwo ono namukyazaako wayita unawula kukyazaako wizi ojjukira eri nga tukyali ku podium y'omwala muwala oli bagita simanyi paani Proxen Media badezi kikugezaako okuzikira peji eyo Proxen Media wakikuba naawe walekawo landmarka wano mu Dubai akati abakulu manyi yeah man yes bagise Rovin Media nabagamba this is the voice you can no longer ignore in Dubai mbaleseko baana balenzi wano ono mukubi wa raga ate nga ine emirimu emirala gyakabi waliwo noono businessman alenga musajja mulokole yakubye n'akayimba ekisooka tugenda kwogera ku hasola w'omu Dubai hasola oyo twagala twogere ku nsonga omulimu ogukuwa visa ne hasola zokola besides oba outside yo visa bana abakulu bolaba bonna balina business ze baddukanya ng'ogyeko ziri ze bakoleza visa nange njirina ensonga ey'okubiri y'abaana balenzi waliwo muno omwana mulenzi yatugamba mbwe abaana ba accommodation bafuna dira mu 10 tewali asukka dira mu 10 ugenda kutulwa ideas zammwe ensonga lwaki watulese you understand yes kambawe by introducing themselves and tugende maaso soko buli abantu bwange alright kukasola we t-shirt ati omukulu nze Kats Papa zeka ndi musajja mulokole yegwe Kats Papa
bangamba wakuba sente abayimbi tubeera sinazikwata baagala nnyo mu linnya lya Yesu tuba wano gwe buli wonda baŋŋambi waneeno tuba mu kusoma buli kye tuleeta kiba ky'amagezi kalira bukkaliza yaman soka oyanjulira abantu microphone olina weeri wano baba oyagala gikwata gikuwe mu ngalo tugireke kubanga ebintu bya lon media bitereza dda tulina abatukyaze ne tubonaabona ate kwata ate giraki so actually bachali bange mwenna abantu okundaba is a dancer kingwize yo kigubindabinda byebe mukwano gwo kubindabinda tidde mundongo kubindabinda byebe omukwano gwo pulumi bumba kubindabinda ne bannwanisa tumaga jerega tomanyi kwegwaniza kujja bagira munafaza adde kalira kweriranisa lababonana ale bachali bange jasi abamanyi nti twabula tuli mu side hustle ona akuba muganda abafana gato tutadyanga mu niko oyo yankweka yangamba tovanga mu badongo yangamba nedo akuba tulina bannange studio waneeno bagita giconnect tu recording abana ba gospel mweka gwe ngore ngo yagala kuzula talent yo jangu tu recording se side yaso musajja zakola ki ba producers mubadde mubala ba Mr John ngabaleeta tujja kwogerako ku nsonga eyo tujja kudirawo nsonga eyo kakati tugenda kwogera ku nsonga ya baana balenzi ne baana bawala abahasolinga naddala abana Uganda specifically abana Uganda bagamba waliwo kyali bwe nakyazako ku Robin Media nagamba teri muna Uganda asula mu accommodation ng'asukka ddira mu 1,000 oba mbwe ekinene nnyo 1,000 mwaga mu 5 ze sente ze bafuna olina ndowooza kikwaba abasula mu accommodation olinayo gw'omanyi ng'afuna sente ezisooka ku 1,000 asooke pomps mwana mwala nze ensonga eyo ngenda sooka ngitwalewo enti nga tetunnagendayo eri ku kinyusi ebiseera ebisinga ekireetera obuzibu waneeno abaana abannayuganda oba ffe ngaffe abannayuganda ffe abaana abajja wano mu Dubai nja kukitwalira mu SACCOS zetutuukiramu nti ebiseera ebisinga ogenda kujja waneeno ova Uganda ojje wano otuukire mu SACCO nga SACCO eyo mwenna muli b'amasuwaani osumba kankusala ekirimi omanyize wemba ndi wano site banabudde bungi ate omusajja ono mugezi omusajja akubuuzizza okakasa waliwo abali wano mu accommodation abafuna sente ziwerako abafuna n'1,450 abafuna n'5,000 nga bakola mulimu ki kyeki kyenkugambe SACCOS waneeno awakirambuludde kinyonyole SACCOS waneeno z'otuukiramu ze zigenda okuwa ekyo ky'oyagala okubeera obadde okimanyi waliwo waneeno omwana ng'alina visa ye naye nga ye omulimu gwanoonya gwakoza masuwaani juzi nasanga omwana naŋŋamba kati noonya mulimo naye waliwo gwe nninze agenda kumpa omulimu gwakoza mu motoka ne mubuuza olina visa naŋŋamba nina visa kitegeeza SACCOS zaalimu abaana bonna babeera nabo bonna beebo boozi b'amamotoka oba kitegeera eno Dubai bagamba mbulira goyita naye kubuulira empisa ze oli musajja na muganda okitegeera tugenda bikola byonna kubanga mulimu kigwomanyi njagala omenye emirimu omwana ng'asula mu accommodation ejjeberaali alukuuzi ng'afuna sente zisukka mu 1,000 ngenda kuwa emirimu gino ogusooka tulina kye bayita sales omwana akola sales muganda wange omwana akola sales afuna sente entono ennyo ng'akola sales abeera mu 2,000 ogwo gumu mu 5 esente entono ze mugamba ng'ate na accommodation bamuwa tuwa mu mulimu ogwokubiri sales ngenda kuwa omulimu ogwokubiri omwana gwe bayita barista basula mu accommodation barista company ezimu zigaba accommodation ate nga gwe batawa accommodation era sente oba oziraba ze bamuwa kakati njagala tuddeke wa mukulu wizi ono ate nga musomesa wa barista tugenda kubyogerako ensonga omanyi okati media kankubuulire omanyi nze mwana nagamba njagala nnyo mbeere mu bulamu obwa wansi kuba ndi musajja wa wansi ate yeetakulidde otuuka wankola ki wendi kyokolaba nina nakugambye loni nkutya nnyo kubanga olina ekintu engeri gyewakitandika mulimu abakuba enkokola gwenoosigala ng'oli iza ate obasinga sente obasinga obwongo ensonga lwaki mwana bakyali bange abandaba mutera okundaba sijja nnyo mu bintu bya kisiru
olw'ensonga tulina obudde butono twajja kuwatanya awo eŋŋambira muganda ng'agambye bamubuuzizza tulina abantu abafuna ssente nga ziwerako naye nga bali mu accommodation kitegeeza guno omulamwa gwaliwo ne wabaawo bambi tetujja mugamba oba munefuya nti atannayitaayita yatenda nnyina okukola ki okufumba muganda wange yes muganda wange waliwo kampani ezimu nga zo zisalawo oba bakuwa ssente mmeka naye ng'olina osula mu accommodation eyo nyinako Hilton Hotel ngimanyi waliwo oba ogimanyi Meredius wanzi bagaba ssente zaabwe ne bakusuza oba tuyagala kulaki ninayo endala Four Seasons Hotel nina abawala nga 6 n'abakyali bange nekwe nasomesa kofi omu ebyadda bamu 28 bamusuza bamuvuga ne bamuleeta bino bintu ono omusajja alina kyagambye baganda bange mulekerawo okujja n'otuukira mu bifo bikacara bebakwata abanywi b'obwenge mukale busako obwo n'obeera ne bakyalibo nga naye mubakyalibo gw'olinamu ategeera ali mu mmere y'abapataani akola n'abapataani muganda ng'ogenda kujja wa ssente. Let me tell you guys, nyina kyali wange omu ye yansooka okujja mu nki akola ku energy oba energy okimanyi basaanuusa aluminium afuna miliyoni kati ekitono ennyo zirabika ziri 6 naye nga yatandika mu miliyoni 3 kitundu bamusuza sinoomu kati nabalina bemmanyi olaba oba omanyi Mariana Hotel abaana basinga okulya emmere awo bonna bali mu accommodation bava Jeberaali mwezi kampani gekugamba era nze yasooka n'okundeetanga kingwizi njagala olya ekkamere nomugamba naye ofuna sente mmeka nanga afuna miliyoni zange 4 balina insurance babatirako miliyoni 7 zaabwe era abamu bazibbebo ne bagenda bamusuza ebyaddala kati just nyina naye wizi totubuuza insurance batekeko miliyoni meka miliyoni 7 ebyaddala anti za gavumenti ezimu lwava nti kino omusajja kyabagambye ojja n'otuukira ku muntu avuga oba nga wansi nnyo nga obulamu bwe buli kale kadaama nga yanoonya mirimu gya kadaama gya steward olw'ensonga naddala bannayuganda ekyakozesa akasomero ka kofi kati yogera ku ssomero nze nakola saidi yaso yange actually nasookerako mu accommodation naye nga bampa nusolo 18 ngera osula mu accommodation nanfuna akabadi ka balista omusajja no kyagedde saidi za leini eyo nakolayo akabanga katono nenziye Dubai nengamba kati wekenjize skill njagala miliyoni 5 nakwambuka nengamba kati endongo nenkuwa ku ndongo y'abano ngenda olaba bategeka endongo banaku gendayo mu bibaala byabwe birabe ebyadala kati roni olaba olukulaba bwoti bagamba aleese ne bajja ne batandika okwagala okusabiriza okitegeera banaku ekisooka basabiriza mani nze nyina ebintu bye ngamba abantu senga bagenda ne bakola babeera mu bibaala DJ n'omusanga tobalaba naawe enjala emuluma n'akacupa ka soda man roni you understand nze bakyali bange sibawalana naye mbagamba ebisinga okubaluma era waliwo nakuba kukyomerakoawo ne mbayisamu ne banga tugenda kukalaba ne mbagamba ojje mundabe am a bad man naye si byebyo bye byatuleese just twagala twezimbe twebe tukoze tutya bakyali bange bali eyo noonya ku mikwano egikusinga ku magezi noonya roni alina bakyali be bangi abafuna kasente ng'ate bali ize genda osomeyo ka skill waliwo abasoma ka chef osoma baka chef nofuna miliyoni zezitasiza bonyabonya waneeno bakunoonya mulimo nga tomanyi kyakukola eggulo waliwo gurupu yaze yabana 7 bonna nga bawala naye nga oli akugamba nze kyompa kyonna kyonna kyengenda okukola kati kankubule woba oyagala okufuna waneeno ssente wano ku Dubai sooka omanye kyoyagala wonna amanya ekintu kyoyagala waneeno omulimu tekugenda kukubula wogamba muno oyagala kufuna mulimu gwa sales mulimu gwa coffee tandika okunoonya bani abakola coffee how do I reach ngendawo okusoma ekyokubiri emirimu nginoonya nkusale mu kirimi oyogedde ku Chose Coffee coffee bamuttira amaanyi n'omukwano n'okumwagala abantu naddala kufa abamusomesa man there is a lot of stories behind coffee sometimes that's why me I don't TikTok mbonsomesa why bonna abasomesa maze emyaka 15 mu coffee naje okola bikolobero byere yakulira yenda maso no that's a reality they don't respect themselves how can you teach society of course men actually senga gwati wewe wachitibwanze sijja mu bino nendi wanu myanu I've been star but Douglas banchasiza but DJ wona best before
katsi kati wongama mbugwe bunyo taddemu kamera nga dato ina sense you cannot interview. That's why najja nonya kasente mbeko n'abantu be associating nabo. How do you add? How do you value the society we are living in? Some of the people by respect they be respecting the society they be respecting. Yes, we need fame. Man, this program is really educative, but there are idiots who don't want to watch it. Why? Because there is a sense. They need those people to alesa bidunga tugenda jindi kugira ku wetu. Yes, you have to solo bibamu nenga lwanya kitegese era gwe kicho tugattako osolo tunyonyota. Nina bistore bye nawulire byaba promoter tugenda kujja wawo maaso njagala ombulire waliwo abana Uganda wana batakkiririza mu kusoma mu kwongera ku skills ze balina olina jjanga kirina nakola cleaning emyaka 6 mbulwafuyeyo milioni 8 daye waka akole asetolinge nala abantu abo njagala bawerwe kicha batakkiririza mu kusoma basobola okuba motivated oba oli awo babeeko ne kye basoma beyongereko. Bakyali bange ensonga yange sajja omanyi ffe nyina ebigambo bingi binjagala ogamba mu dakiika nga 10 zokka naye nga bizibu bingi. Anyway, first of all guys, yes okusoma kulungi yebizibu n'abasomesa abatutamye okusoma. Omuntu ayogera ali aloga nti aboggula avuma abantu ayogera takuwa kitiibwa. This respect ogera tubanula wise yakubire kakambirike ebyokusoma. Kitegeza waliwo tiimu eri eyo nga eremesa abantu okusoma olw'engeri gye basomesaamu ebintu byabwe. Bambi oli n'agamba nze nabiva bambi kingwizi oli andagiridde nzije nsome naawe kakofi n'omugamba okakasa nina gye natandikira kikuba ekinkola bino kiri kikola kito n'ogamba era nze nina natuukako nina abo abantu abagende bagamba tugende tuveeko ng'abagenzi okusoma tugende nga tugeze kuba muntu omu bikonde tumwe discipline. I paid you my money to learn, meaning that I'm innocent about this game. You pretend and you always make adverts. We are teaching this and this and nizo mutagenda kofi kale lwaki nesika mimo kofi goba omanyi bw'osomesa sijja gamba ba chef simanyi kubanga eriyo tupe eri abantu emirimu emirala mingi nnyo omuntu driving omuntu asobola okuyiga driving omuntu asobola okuyiga ogenda mu tourism nayiga engeri gye babeera tourist bw'obeera bakuzalayo lwaki togenda mu department endala kati abantu abamu bambi sijja kwogera ba driver bakuki nenze kendimu nze mbiwulira lwakuba sometimes abantu amusooka nendaba ne aicu nendaba ku bintu byayogera ne manyoni tategeera newona amubulira tajja kukola ki kutegeera naye kati mwe abaagala osoma kambabulire sooka onoonyereze ku byafaayo by'omuntu oyo. Nze nyinza okwesoma nze gwolaba nze ntadde abantu mbadi mu industry weŋŋamba ntadde abantu mbadi mu industry sooka olabe ku byenjogera olaba nsobola okuwemula nenfuma ekyabuli kiramu kyogasobola kwesudira nsomeseza abantu bangi. This is very cheap to say I've done this to the people. Naye sooka olaba abyogera omuntu wavumira embwa kati ate okwewaanawaana nze ndi wakabi era nze kiriza obwakabi bwo twagala bwagalira ku b'osomesezza. Nze waliwo barisita omu gwe baŋŋamba wasomesa omwana wamala omusomesa omwana wali oyagala mumulya era oyo omuwala mbeera naye oyo omuwala yaŋŋamba teyamalayo bagita na koosi yo. Mulekerawo okweyisa emitima emibi. Omwana oba osazewo musomese sooka omwana omuleke asooka afune ekyokukola. Eno Dubai ogiraba muno sooka omuleke asooka afunewo okukola kakati nga tugenda ku nsonga endala ndowooza Uganda mulabye nti waliwo emirimu mingi nnyo abaana gye bakola nga basukka ddira mu lukumi abaana bagibabuulidde. Twogere ku hustles. Nze ndi tour guide. Nina streaming studio nina equipment za kamera kyensawa zino nina Rovin Media etambula. Kitegeeza wemba sikola guli mulimu gwange gwa tour guide nina abantu awala wensobola okugattira akasente okitegeera olwo omukulu nkimanyi n'abalesemba manyi nti mulina haso endala zemukola njagala oveeyo obulira abantu briefly mimuti emirala gyokola ng'ogyeko yokola mulimu kisoko tule gwokola. Nze kisooka nkola mu cafe since ebbanga lyonna lwali emadde wano mbadde mu cafes. Ekirala cafe nkola mu nga barista ebbanga ddene department wamaze tulonda ate nga muyimbi alina ate ng'ekirala ntunda perfumes wewena ng'oyagala brand gye bayita Rose Perfume ogenda tuukirira nze kuba kusosi mu kampani nze kagituusaayo nsaplayinga nderivaringa waneeno nina meibashi yange yino nakagigula saagala ogabe mbu ate ndyeri perfume tentuuseeko. Wizi tubuulire
emirimu gy'okola egikuwa visa ne side hustles. Microphone olina. Actually, bachali bange mwenna bandaba yenze kinguzi ni musajja mulangira, ni musajja muganda, ni musajja atoye ze chokola nakuwa akayimba kange ne neita one man army, one man soldier. Mukanange tolindanga muntu kusitula. Kuba nyina akantu kenda akutikita. Zambala ko wali kati. Ne bagamba wate wejjeyo. Teri agenda kukulayo. Ebyaddala osobola ofuna nusu 10 sogenze ku nsonga asinewa. Nusu 10 obyo osobola ofuna ekintu ky'osoma. Naye kale kirungi Yesu ebibi bibaamu Yesu bibaamu ekyo bikujja ku mulamwa. Oba soma kofi manya mulimu ababi. Nenda mu abasoma mu gene intentions za kuyitawo. Oli watandika bintu bye mugambi muganda wange si kyekyandeeta ekyokubiri nja kusaba sendeza abatugenda kukola bye ngenda kukola. Eyo principal ajja kutya ne mujja ne mwesinisa olwa desparency. Mbulira oli alina ekifo ekinene omanyi sente ajja abolunana tabasomesa. This is wrong. Kinyuma buli kadde n'olaba how do he care to his students? Bameka bagaseeko agamba amaze ebbanga yali atatu. Naye wizi ninga nina engeri gyempulira ng'ayina omuntu gw'olumba waliwo ekintu ekikuli ku mutima ky'oyagala okwatya wano ku Rovinmedia okusinziira okuva bwedda bwenkuwulira abasomesa biki soko tubuulire olina gw'oyagala okwabiza wano ku Rovinmedia. Actually nyinza obba sirina gwenga kuba nze n'abankola ebibisi bamanyi negwe simanyizi wabula nze neezira kimwe bad mind. Obulamu bwange nze nemba nyina wenkola ne basupervisor nga anyigiriza omwana eyakadde omupya muganda wange n'obaloninga yeggwe era nyina omuvubuka munnayuganda omu alina bad mind kuba nyina ewantu enamusanze buli muntu amukomplainingako bwe tugenda okukola interview oyo boyita ayefuula akubuuza ebintu akuvuma n'akulemesa emirimu. So bad mind gyogezaako okugwanyisa. In bad mind there is people nzize kunsomesa kale osobola okukola kyoyagala nenkolera ekyo nange kyenkola ki kubanga ne mbayimbi gyebiri Rema najja ne bamugira ki ne bamuyisaawo. Nyinza obba nyina bizinesi njagala otuusa netuukiriza ekyo kale oba ntuukusa gye ndaga okole ekyokola ki kuza abantu basimba bangi bakolina be bawadde ebintu byabwe naye nga tebalina kino bagasseeko olyaga niowaayo musajja oyo yambeerawo loni nannangira nenfuna idea mu yabyengezeeko nangulira omuntu obutuufu loni oyo kamwende mumusanyuseemu which is okay man. Nakirala osobola okwagala omuntu tetuganye okuba si babalisa bokka ebisajja by'amabaala e Kampala biridde baninaffe ka waitress naye abantu beesiriwaza nammwe ne mudde ewadde ki olina osanga banasaaluni bazanyide ku baana baffe. So ekyo si nsonga wabula my friend wembanze ku saaluni nsala bulungi enviiri osobola okunkola kyokola ki mu mutima muki bulungi ne musiriwala nnyo munno n'omuyise bubi n'akuwa ssente n'omumanyiira ate n'otafuna kyayagala. This is wrong, totally wrong. Guys, mulemeseza bannamwe progress ekyokubiri ekisooka bannange bantu bangi abafuna ssente bali mu accommodation ebyaddala bantu bangi bafuna 2,800 ninakyo oba Choco Bakery Cafe bafuna 2,800 baba wa accommodation kugambe Hilton nina abantu nkamukaaga nze kenyina genda ne bampa million 4 ne bangamba accommodation bagaba nina amasomero nina haso zange nze gwe nyindi kubaraga wange nina abantu bange benyimbira ba private eyo n'abazungu abalasha nina aba Spain era nina ne kolabo bwange lwaki that's why man tebulawe ndabika muloza ndi level now ya back kisirika ekyokubiri nakola Coffee Academy nina partition zange awariga nze landlord mwenye man people just sit down and keep quiet watch it when nerwanika ate abagagga bangi wabula nange neerwanako ndabe wentuuka ekyokulina akasomero kange kakatandika bbanga ttono naye nina abayizi bange era nze otuna mubayizi bange batakola bebabamu nga babakyabakwatidde obwedda kkubira ng'ogamba ndi mu kusomesa wano ate sikuba na bulango era gwe nasomesa yasindika munne bagenda okujja nga bamanyi bazessa nebaga don't sir my brother tusome ebigendererwa byammwe musoke mubitereke tusome twerwane. Yes bagise Rovinmedia nabagamba abantu tosowulira waaka ate ekyokubiri nze kennyini ndi head barista nakola mu Sado Cafe abagimwe mugimanyi nenkolako mu One Valadez is a Colombian coffee nenkolako mu downtown waliwo Mondays Bakery zabamu ngenda namba kwira bechuba baterereza bintu byabwe ndi mu Boon experience y'amaanyi ndi mu Boon sector of course sanga omuntu yita asomesa nenga akolede mu Boon yapamba kakasomero n'atandika okukola company emu toyinza yigiramu mugana woyita mu company otegeera coffee bakuyisa mu interrogation eze tabu yenze dansal na
Yes, kasoke ngamba abaana basobole okubeera nga basubscribinga ku Rovin Media channel yaffe ejja kubeera ekutuusako buli kintu kyonna ekyakabi. Omwana omuwulidde, abaana bawulidde bakubulira experience gye bayitamu. Nalese babalista bonna okitegeera, nalese babalista nonga alina channel yebagita African Empire. Yabaana osogera nosubscribinga ku channel ziri abagala jumpers bintu bikyaliyo. Njagala twogereko ku muziki. Ate tunagera ku muziki Rovin, ogenda kubuuza point yange. Kuba nakubye tune. Tutagala tugende ku muziki. Ate ebintu byange bibule. Point zange zibule. Soko babulire muziki. Ensonga nkulu nnyo eri muvubuka ali yampulira. Listen guys. Ngenda kwogera eri abantu bano wammanga. Asooka ono siyina visa. Ono ndi Uganda njagala kujja wano. Okyayina ebintu bibiri. Olowooza okujja Dubai olw'ebyo by'owulira. Olowooza okujja Dubai olwa famire yo. Olowooza okujja Dubai kulw'abantu b'olabayo oba b'olabirako beweegomba. Bino ebigambo bikulu nnyo njagala obiwuliriza. Batuuseeko bubaka. Ekisooka igwe omuvubuka ali waneeno oba gwe omuwala ali waneeno ku Dubai nga tolina visa oli mu overstay. Right now oyinza obba ng'oli eyo mu ndaba ng'oli mu gye bayita desperate. Akole ki? Owulira ng'embeera ekutamye, owulira ng'ebintu byonna bikusobedde. Ng'oli eyo ng'ompulira. Olunaku olumu nabadde mpuliriza lesoni za omusajja omu ow'amaanyi omu ku bagagga awo e Uganda bamuyita Haji Yasin. N'ayogera ekigambo kino kyankute ku mutima. Haji Yasin yagambye waliwo ebintu ebimu by'ogenda okwefiiriza. Igwe osooka otereere wabula biri eri ebitateredde byewandibadde otereza essaawa zino bisooke bikusange mu maaso. It is not inventory, sikyateeka nti nno woba sikyateeka, it's not compulsory nti nno woba ofuna ddira mu 1,000 olwo 1,000 lwofuna lonna lukwate olusindika e Uganda nga kutonnatereera owulira nkiddamu sikyateeka ojja yingira depression. Ebizibu byoyitamu wano eri ewaka tebabimanyi. Okimanyi e Uganda wotesindika ssente basobola okubeerawo. Okimanyi nti nno woofa e Uganda basobola okubeerawo. Ojja kubeera mu desperate oli omwana gwe waleka e Uganda naye ng'oyo omwana osobola just omulekamu n'atuulamu omwaka gumu gwokka n'atasoma omwaka gumu gwokka n'ofuka ne weetereeza. Wulira kino sisiga bukyayi kubanga tewali kyetugenda bagamba kyetutayitangamu. Nze kama googera visa yange it's not there but I'm living here. Gutonneegomba ate ekirala tegeera ekintu kyoyagala wano mu ddungu. Tebakugamba nti nno omuntu ali mu overstay muze ndi mu overstay nakubeera nga mbeera ku street nga mbonaabona sikola. I have worked for companies in overstaying and they are paying me. Guys, it depends on India inywa nyambala nerabirira atenga. Yes, remember wanena abana teri musirikale agenda kukwata ng'oli wano ku ddungu nakyoyagala. Eno si Uganda n'omuntu alina emirembe bakukwata. Yes. Eno ensi eri free. Leka musumba ate nkwagala. Baganda bange abali mu nsi ezirimu Saudi Arabia simanyi Qatar, nze naliko Qatar. There is no country like Dubai. I swear to God. Kubanga nze mbeera mu America, mu ba Spain, n'ombuuza muzeeyi mujja muno nakyo Abangereza nagamba I swear to Agakatonda mukulu. Ne mbagamba ffe twegomba kujja nanga don't try. Ne mugamba kiki? Nagamba my friend, we are here. Olanga maze wano emyaka 15. My business here, I just go and see my people then I come back. Mubuuza otya nkubuuza otya olina omusango gwozza kikyoza wajja otambulira bano ba TikTok abatali Rovin Media kwa yayogera nze ate ntero nnyo scrollinga ne daba Ronnie ebintu byogera nga bya mulamwa ne mu bibuuka ne ndaba obusolosolo obudingodinga biwemula biddofe ne mugenda ne mulwana ne mugwe commentinga you guys actually nze that's why I hate some Ugandans because you just fools and you forever be fools. Not everyone, but some idiots. Yes. Actually, let's follow ebitugattako. Omukulembeze oba omuntu yenna alina amakulu n'atuwa ekigambo ekitulabula.
gwe novuma nogamba kadula yogera ku ya visa of course visa bazisiba n'ebidongo bikyaliyo bibba abaana nobagaba bannange kino ne kino abadna tokansolinga otanga tonnamanya mbeera eriwo wakyogera kagusa abantu abamu ne bavuma naye ng'avuma musiri tategeera ogenda omutunulako ng'asulanga kabi waliwo gwe nawulidde agamba omwana imbu wafuna sente za visa togikola gwe mwana gwe basiruwaza togikola visa oli muzi wa misango wanene omuntu akugamba ekyo ekisooka aba akola ebikolobero tata wanene Dubai ejja kufulumya nga tutambulira ku mateeka okubeera mu overseas si musango teri abagamba nti okubeera mu overseas musango wano wetuyimiridde tuli kubanga baba bamanyi olina osasula bagambe n'akalala tuli mu kibuga wakati wano wetukoledde ebitala biki omukagga atadde wano abalambuzi balibatulaba naye satellite ziraba this country is peaceful it's you wakanyini gwagamba mwana alabika osijja sobola kulyawo genda mu buyembe bakwatireyo ekyokubiri bannanga bali eyo mulaba muganda wange yabagambye ensonga lwaki abantu bangi bajja no ng'otandikidde wansi naye nofuna oba accommodation tuganda genda bakuza n'okola nnyo n'okula ate n'ova n'ogamba loni mwana kati wano nseredde nsetiriza amabanja ngasasudde naye ng'oyo obeera wano njala n'ofuna awantu w'ogattirako ekikuza mu bulamu ki temubeera badongo Bobeni agamba obeeramu nosigala muledo nanolirinanedo bambokla yes nabagambe tuli ku Rovin Media nalese Wizi Kabaka nendeta n'omukulu sibo bayitani African Empire kakati njagala twogere waliwo show yabadde Uganda show ya gospel mukwano gwo bamwisa Ngoma Ngoma yakubye show eri very successful actually njagala okuyisa wakalango kano before temunampa ndowooza yammwe omuntu yenna agenda okuleta Joseph Ngoma mu Dubai ngenda kuba akalango kaabwe from the start to the end kakati njagala twogere ku nsonga ya Joseph Ngoma. Joseph Ngoma yakubye successful concert naye nga toyinza kulaba luyimba lupya lwakuwa lubuuminze naye show yabadde successful yakabizza abantu namwe ba musician by the way nalaba video nyingi ng'olina Joseph Ngoma yajja wano nga tetunagenda mu maaso kwa iyo ensonga njagala tusooke tusabeko njagala tusooke tusabeko abali ku live streaming ya Rovin Media abatulaba abali ku YouTube abatulabidde ku TikTok nsaba Mukama akumpere tosinga okwagala buli asubscribinga kwano video gye tuli mu kukola leka Mukama abeeko ekyamanyi kyakukolera oba obadde desperate oba olina kyoyagala oba omwana sage za fees zibuze oba onoonya mulimu oba oyagala visa Mukama akikolere mu linnya lya Yesu kati twayongere ne Joseph genda maaso tuyingidde mu mwoyo nebaza Katonda kubanga emyezi ndowooza tubala 3 Joseph Ngoma ndowooza bukyanga ava wano ku Dubai nebaza Katonda nti buli muyimbi wa gospel yenna avudde waneno ku Dubai alina hit segmento twali naye waneno omwezi oguwedde segmento alina ayibambe segmento naye waneno omwezi ndoza oguwedde twali naye waneno Mr. Jonah twali naye waneno Mr. Jonah awagi connect yabaleeta segmento abayimbi bangi nnyo Joseph Segawa abayimbi bangi nnyo ababadde bonna noza omwezi oguwedde ababadde naffe twabadde ne Mr. Pademan n'engoma ya performinga Joseph Ngoma ya performinga Charles abali abaana be Budabi mwamulaba abaana bawano mu Dubai mwamulaba so twebaza Mukama nti olunaku lwatuuse eggulu ne lyeggula ndowooza mwakakasiza amanyi kati esaawa zino ekiri e Kampala bayimbi ba gospel bakuba teri muyimbi wansi kati gwolaba atambula olaba nange nayingidde studio olaba nange nayingidde studio Katonda teyayagaliza embazzi kati ndowooza mwamaze okulozaako Wizi nga gwe artist njagala otubuulire ku show ya Joseph Ngoma yabadde successful okitegeera nga gwe omuyimbi weeraba otya mu maaso eyo osuubira okukwayo concerting ezo oba omuziki waguwummuzaamu olw'abajwaji wano mu Dubai ababatwala nga kaguddeyo kiri kitya ekisooka abasajja ba Mukama tebasemba nze ni musajja wa Katonda naye nga nze kulembeza kyova olaba nina engeri nziruka nga buli omwaga akasajja kano kiwaniki bakyali bange bangi baasiraana era nakubanga kayimba ka Yesu nenga
Kunaba bali baseka we bandaba beewunya. Omukama byankolera kiriba kikyo moyiwa. Wamba yeze Yesu wangoli champion. Yo, Blind Beats. Blind Beats. Happy birthday ya Badiacho. Okay. Happy birthday. Happy belated birthday. Omutege ya Blind Beats. Mumaji Saje wa amani no kujana msaje yapa ya mitwalo 5. Okakasa. Asemba sura basibyo nesimbye wakaluba kabuli. Mbazi bakalo. Nesimba nasa na monisi. Negwe tu oli kukwasikicha tako kasiga. Msaje bagula flaga. Na ina ya ambulera msaje baba pipine bagifula tu hatibana bato. Nene tugawa mwana petu atonde bakuwangula mukama alina fene tunyita. Wali wesimbye okujisi. Kansala nasa na municipality ochenga zone musavu. Olaba Yesu amala. Awo onna abantu bange era nadduka nga ndaba. Zino zaliko zino wazirekako wazisarako. Wazibuzabuza. Abantu bazudiya bagamba jangunga boli nene ngamba mukama wadda akwagala ne chusa. Nasoka ne chusa style ne chusa usudo nga basebo ne bajjabo. Kansala. Abasajja ne bakubanga. Bida biri mugumu awo. Ngende kata nsenkubiye yababya akagala na tutta. Emyezi mu 9 nekole chide ekisitwa dengaze wizi kole ekisitwa dengaze bawo nimpula abadongo bali Dubai ngamba Dubai bagamba nsi naye abajogera buli wallahi Dubai experience yangu ngati walawe naliyo nange nawulira ne bangayira ningamba Dubai ngamba nzo nukwera ne bakunya kulesi mbwazi bela ku media kumanya mawulire tezogera ni yale Siriyo kasi bateka mu pressure era kati abana be Saudi abanaku bambi bale mama Dubai wowe tokanga wano olutuka mirende miere kata tuwizo muziki gulitya soko tubulye ku muziki gwesa muziki ngukuba era ngenda gukuba era nyina album ngendi mukufulumya ndeke nyina nakola studio yange nyina studio actually eri Kampala ebyuma nabiwereza Kampala era nga musumba wange Blind Beats gwe nabiwereza era mwenna bamanyi nti nasira ndi kabaka ndi kawaida nabiwereza dda nagula dda kataka mama ne muzimbira akantu kankatandika bwete bloza ntwefaako feka tulabanga fene tulina bye tubala ati kwa mama bachali bange ekyokubiri investment eyo okozeewo kacyo maze Dubai bachali bange okolanga yakano kateekawo ati sigenda kugattako nabo obulamu obuddako kina kye kikwongerako so tobeeraawo n'oloba naye nga ekyokubiri Saalongo bachali bange mwenna abalyango li Dubai ohasolinga yenze Kingwizi musada dansa kumina Uganda wemwanyi yaman so kati yaman Igabaleso yo kati mbachali bange bahasola era kati bahasola mulambo yo ajagenda kujja babuzeeko alese coffee beans kino kye tubategeeza mwana muyivu alina omulimu oluzifunya zireeta ate muwemmane ate zezo side hustles zekogerako so mbategeeza bachali bange tusembya kino manyi tetuze kwesiku yabula just tubagezaako balaga nti omuntu osobola okubeera ng'osirize nga tutudde zino media luki zituleeta fe abamu tetulina budde bugenda kuleekaana naye katwenjogerako ebigambo byange bisatu nyimanyi waliyo era abasiru abeesiriwaza naye nga naawe omumanyi nti najja ndi bubi naye n'olaba nga ntambula obulamu butereera naye n'otabuuza musajja yangezaagamba musumba oyo ayogera bangoma abatuukako atya emikwano gy'oba mugendako mu chachi wali abantu ab'emitima emirungi nga balina obulimu obulungi ate akugamba naye lwaki obonaabona jangu tutuleko wano tusabemu enkya jangu tulina okuperekera ebyenkolera you guys mubeera mu bannakenya banywa bikebe bajja kukwata bawulira bikebe abantu mbu bakwata Dubai bakwata bazzi ba misango